ebirungi n'ebibi nkusasulira naye nga tubaniriza mu programu endiba nze Francis Sebunyandi ne mukulu wa Luna Choba atera ne bwana Cheyune atogatteko ne bwana Abogere abava Kaboozi oluva wano bagenda baweereza mupiira Kaboozi tubawulirize tubawuliriza okalamu kamaanyi ddala tubawulirize nange ngenda kubaaka nga mpumuddemu amaloboozi si malungi abwana Chobe naye ajja kuba mu constituency ng'agezaako okulawuna ekitundu kye omwaka gwa 2026 gunaatera ina okubeera ng'ebintu abikolera ddala kale awo tugenda okutambulira naye ng'olunaku olw'enkyomulama oguliwo guli gumu gokka gwa Kabaka birthday run nga bw'olaba twambadde nawe bw'olina okwambala olunaku olw'enkya tannafuna kajoozi oli mu kaseera kazibu nnyo akajoozi ka mitwalo 2 obujuuzi wano weebuli buggwawo bwo naye obutono obusigaddewo b'omu kwabo abagenda obutwala jangu ku BBS Terefayina genda ku Majestic Brands genda maduka ga Airtel genda ku Fabulous Freeman hypermarket mu park empya wali ku JP Washing Bay wanongo yingira masengera awo wonna waliwo obujozi ogula akajoozi oddukira ensonga Kabaka birthday run ya lunaku lwanca omutanda asimbula ssaawa emu emisinde egyo mu lubiri obeere ng'otuuse ffe tugenda kusula munno tugenda kusula mu olina kuba wali maaso ng'omutanda omulinaanye omulabako ng'awanise nti mugende emisinde gikuke ogiwulye so abwetyo tugenda okubeera nga tutambula naye nga Kabaka birthday run era n'omulundi guno egamba nti abaami ffe basaale okutaasa omwana w'obuwala akawuka akaleeta mukenenya so beera omumuli omwami mukyala mugulire abaana bagulire ate n'omukyala weeveemu ogulire omwami bw'aba talina ssente mugulire mitwalo 2 ekintu kibeere nga kitambulira ddala amaradadi sana olwaleero tulina ensonga ntonoko ez'okwogerako tugenda kwogera ebifa mu parliament ndi musanyufu nnyo nti kati programu zaffe zisobola okubaako n'ekifudde mu parliament emirundi egiyise nga kizibu okusanga ebyemizannyo nga byogeddwako mu parliament nga muyinza okujja wano mu discussing ekibadde mu parliament nga at least ebyemizannyo byazzeeko ku floor ekyo kibadde kizibu nnyo mu myaka egiyise n'ebisanja ebiyise naye kati tugenda tufunayo ababaka abawerako ab'ebyemizannyo kati tulina ono Alan Sewanyana tulina ono w'ebyemizannyo ku Shadow Kayemba Solo tulina Honorable Nsanjo wa byemizannyo wano mu Bwakabaka obwa Buganda ate ne muhandisi wawe olukikolwa amasaka so olaba nti tugenze tuwera mu parliament era n'omukulu akulembera omupiira gyali so tujja kutuukayo mu parliament twongereyo ko kubyabadde by the way ndowooza olekayo omubaka wa parliament akiikirira omukyala owa district eye Kalangala oyo nyabo naye wamuzannyo enankulu wa club bakita Copab eya volleyball ate muzannyi waayo ate naaludde nga muzannyi waayo nnyo ate tulinayo n'abeekuusa ku byemizannyo nga waliwo akabagatta ku byemizannyo omubaka omu yagamba nti closely associated and affiliated tade waliyo ne Patrick Isiaji naye wa byamizannyo ne Honorable Sewungu yenyi naye wa byamizannyo okiwulira aliwo express kakati awo tujja kuyitawo naye tutandikire ku big league twogere ku big league ndabanga kitala eyali etuwadde essuubi eddene nnyo nti eyinza n'okujja mu super division nga bukyali naye kati competition egenze eyeyongera okuba ey'amaanyi ennyo bakoze amaliri n'embarasi tegendowooza nti gawadde gagwana kubanga bonna bali mu competition ejja mu ligi ya Uganda era bagaselebratinga nga win kubanga omupiira babalidingako goals 2 ku bwereere nga guli mu dakika ya 87 nfali gwefaananyirizaako n'ogwa United naye nga Banasebunya sooka nzikiriza okubeera nga anyaniriza abatulaba ku programu eno ali n'okubeera nga nsaasira abo abalina ebibi bye batuuseeko n'okusingira ddala mikwano gyange bannazzana weekend twagitandika bulungi twafiiriddwa mutuuze waffe awo Lydia Namukasa ate ng'ono abadde nnyo wa Vipers naye ebintu bya Allah ye yasinga okumanya yava waka ku Monday nga mulamu n'agenda mu church kujulira mwana batisimu n'amala okumujulira bazza waka bateekateeka awo ku bya kyamisana
n'afuna ebbugumu okumuddusa mu ddwaliro teyatuukayo naye ekitalo nnyo kitalo ddala bannazana mwenna n'emikwano gya Lydia abadde bawangaala naye n'abantu baffe mwenna abalala betutamanyeeyo naye nga muguddeko ebizibu ebitali bya ngeri zimu tunakuwolera wamu nammwe ate mwabalina ebirungi era namwe tujaguliza wamu ffenna naye nga mu ngeri ey'enjawulo njagala kubaaniriza nakubakubiriza nti lwankya ffenna tukeera mu lubiri lwa Ssaabasajja wano e Mengo okulaba nga tugenda kubugiriza entanda ate n'okudduka emisinde egya Kabaka's birthday run so kikulu nnyo buli omu kikokakatako kasita obeera ng'oli mu Buganda muno naye tubaaniriza nnyo kusho tutandikira wana abogere Brazilian ku competition eri mu liigi ya Big League competition y'amaanyi si waggulu wokka nalabyeko ttiimu ya ndejje bebamu ku ba founding members aba Big League magwanku 209 in fact bajjakoko ne mu liigi naye ndowooza benyumiriza nnyo okubeera mu Big League awo baali batandikawo bi-season naye ndowooza bagenze emipiira kati ng'etaano egisembyeyo egamu kwaga amatiimu agesitulidde ddala nalabako abaana baalinga basatu oba bana omwali Luwalukipa yalikoko ku Masaka SS y'omu ku baana Branson Nyondo bye yaloningayo ku bbanja ku ttiimu ya ndejje bakolera ddala bulungi nnyo then twabidde ttiimu ya NEC gamu kwaga amatiimu agadde gafunye kubonera obuwerako ko bayira nga bagujja ku bugenyi si kyangu nnyo mu Big League ogenda kusaayo kwa ino gyayo akabonero oba obusatu naye balwanye nnyo ne ttiimu ya balwanye nnyo okufuna obubonero ku ttiimu ya badde basamba ttiimu ya Northern Gateway ne bagikulembera mu dakiika 4 Kiberu Tony fena tumanyi yaliko ku kesi Seyento yabadde Gomba yali wano emawokota kusaza n'abakuya gwe mu dakiika zabadde 4 ne balidinga omupigo okumala akabanga ne mu dakiika nga ya 7 awo ne babakuba goal ekyenkanyi kati nga gugwa mu y'ekyenda waliwo omulenzi Farouk Sekayo yali craft ennyo ayita ku wing eya ddyo yaliko n'ebuddeyo n'atafuna chance kusaza naye yabakubidde goal eyo eyabadde points zonna kyendowooza nti bwadde bwangusibwa amaanyi nnyo naddala ng'ate bagezaako okuba nga bagoba abambalala n'ekitala badde balina okuba nga byesamba so nekadde alina okuba nga yambisa opportunity okubeera nga yeefuna points agwawedde 2-2 then police teyasambye kubanga ate police yali esambye edde before mu Uganda Cup ne bajjamu ba defending champions aba ball egolo zaali 2-1 Sempala Ronald yoyo adde yabala bambi naye nakuba goal yali y'obuwanguzi ndowooza nti ba defenders ba ttiimu ya ball mu kikopo ng'ekyo nga bebakiina tebakola kimala kumutayiza kubanga tabatumya mu mupiira gune abweshiwe kyali Bernard Katerego fena tumanyi ne masaza ne Kalas Dance bali mu goal eyo so police kitegeeza nti bwegoba ku Sunday omupiira gwegenda okuba ng'esamba kitegeeza nti mbalala ne mu top 3 egenda kubeera ng'evaamu edde paka mu kyakuna kitegeeza nti mbalala ejja kwetaaga nnyo okubeera nga egoba emipiira egiddako then kitali eyo kyebasoose okubeera nga bakola ng'ogyeko point gyendowooza nti yavudde walanya in fact kyobadde agagwa maani naye ate nze gwafaananiddeko gwa Liverpool ne Arsenal kubanga Liverpool egenda okuba ng'ebagatenga ebidakiika nga 3 kumanya eddakiika 9 so naye bano ate bo bakubye 2 mu ddakiika ya 88 ne bakuba ne ekyenkanya awaka ekigaaya primary school basambira naye kyebakoze ekirala nti bagenze ku mitimbagano gyabwe giri official ne batulaga obwerufu ne batubiira nti mwavudde miliyoni 15 babadde bakuba liigi yatandika obukadde 15,30 ku gate collection kyendowooza nti kirungi naye ate kyembasaaga kubanga mpulira mu maaso eyo okuba yo omusambi ebenaga nti ate mmanja sifuna musaala bonuses nakinaki bwetwaga obwerufu nti ku gate sente zijja noziraga ensi yonna twaga kuyira nnyo nti waliyo omusambi aga tugenze emyezi ebiri nga sibanja badde ekyo bakirwanyisiza n'ebbaluwa ne bagifulumya so sebunya buli match day gye tugendako mu Big League tugenda egenda kubanga ejjako n'ebyewuunyo bingi nnyo so twali wadde yasuubira nnyo nti omupiira ng'ogwo ogwambalala ng'eguliriza ebbiri bwere okumala akabanga nti wadde nga kitala yadde waka yadeesa okubeera ng'egujjayo so basigadde nga bali ku table waggulu neeka yazze mu kyokubiri then awo noddawo ttiimu yambalala eyo bwana Kyeyune kati points ziri 48 47 police nalinze yemu ku tiimu zendabira ddala nti zisobola okujja direct mu league kakati ate yasirituse weewaawo bagisinga omupiira ne bwegugoba eyinza obutajja mu top 4 well ndowooza ekisookera ddala tunyumiddwa Big League eno oluvannyuma lw'akabanga njagala oba naalisabye ennyo FUFA netuddiza ekifo ekyo
ekyokuba nti ebyera wamu big league eyo luli tubadde tusubwa ekintu ekyo nti okulondola kubadde kutono kubanga n'amalira mu kyokuno aba kyalinayo essuubi nti play offs gyeziri ate nga tulina groups bbiri lwakuba kirabika tekijja kubeerawo mbeera ya covid ye yakireeta nendowooza nti okuvuganya okwo ekimu ku bituleese ttiimu zonna awatali kwawulamu gw'oyitamu okusinziira ku maanyi gaazo zonna zisigadde nga ziri mu kibinja kyekimu era nga zivuganya so ndowooza nti kyekimu ku bisinza okuleeta okuvuganya mu big league ey'omulundi guno ekirala nti poliisi ejja kudda ndowooza ate no mu top 4 kuba nze nasooka kulowooza nti era abajja kujja kuteekwa okubaako poliisi kyetume ne klabu ya Mbarara bwe nali ndowooza nga kyetume eri wansi nnyo kyetume wa 8 ali mu kya 8 takyasobola kitala begenda okuddamu okusamba baki infatti wa 9 naye kyetume olumu factors osobola ozirowoozaako nti bagenda okutandika fa big league ndowooza nga n'ekirowoozo balinga abakivuddemu ennyumba gye baamukubaako infact kyobe yali wano ng'anyumya ennyumba eyo eyali mu gurupu ate banoonye MP agenda ayogere ne MP munne kugamba nga neneteekateeka basindika wala nnyo abakyetume kuba ttiimu yalina kuzanya mu top flight but yamaliriza ezanye mu lower league ttiimu yakyetume ate nga nako kusabirira nnyo kati oyinza balowoozaako nga akaseera kayiseewo kataka ye yavuganya season ewedde naye saagisuubira kubeerawo neze nali nsuubira zezo poliisi Mbarara ne klabu ya kyetume ze nali nsuubira okuba nti zisobola okujja nene mu kaseera kano neekaawo weeri pedigree n'obumanyirivu obwa ttiimu zeeri nazo nina endowooza nti erabika y'emu ku ttiimu ezijja okusigala ereme kujja mu liigi lwa nsonga emu yokka obumanyirivu bwa clubs ezo kati kitala mugatteko babadde mu top flight Mbarara poliisi obumanyirivu bw'ezo ttiimu ndowooza bwe bujja okukola ngenda kukomawo ne bwana Kyoboono ng'atubuulira lwaki competition eri Steve yo mu big league n'okusinga liigi y'eggwanga ekyokubiri nze nandirowoozeza nti mu kifo ky'okukola divisions bino tukomawo nabyo mu kitundu ekyokubiri mu kulaga emipiira gino nti ate eno TV erage gino egimu egya liigi ategatteko egy'abawala ategatteko nandirowoozeza nti ate eya Fufa TV yo yandibadde efa nnyo ku kukulaakulanya ebyowansi big league abo abakyala liigi n'esigaza abagitwala mu mateeka kanzija mu kitundu ekyokubiri